Media Choice Online Television, its program hosts, associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion is advised. Ndi ku court wano Entebbe giyite Chief Magistrates Court of Entebbe, era wano wetuli omusumba muzaale gyali waggulu eyo wabula wenzijidde okola interview eno ng'omusumba muzaale omulamuzi ate abiwanvuyizza alina ebintu byayogedde era byasomye betugenda okubateerako ebiraga ku mulundi guli nabagamba nti omusumba muzaale bamugamba mbu bino byayogera mbu nno Yesu Kristo ye yamutuma okuwa information abantu battibwa abasumba basiyazi abaki ti mwoyo mutuukivu yamuli emabega oba yamugaidinga abalamuzi bo babitunulamu baalabanga muguwa ddalu. Bino byetuze twogerako entakera nga okusiba abantu awatali kuwoza, okubateeka mu bifo ebitamanyiddwa, abasumba okwonoona ekkanisa, okuwuliriza bannabyabufuzi nga mu kifo ky'okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Mu njiri gyazaabuulira eya New Uganda New Revival azaakyogera lunye. Ne kati ekiri wano mu kkooti byebyo byennyini ebifaanagana. Ebigambo byazaayogera ebiraga nti nno abasumba baava ku kkanisa bawuliriza bannabyabufuzi. Abantu ab'enjawulo abazze battibwa awatali kunnyonnyolwa. Mu njiri ya New Uganda New Revival mwoyo mutukuvu ayogera naye ye nga bw'agamba nti amuwuliriza n'amunnyonnyola ki ekirina okukolebwa, nti Uganda eno yateekebwateekebwa ng'egenda okutegeka amadda ga Kristo ag'omulundi guno, era nga Isirayiri luli ye yateekateekebwa mu njiri yasooka, wabula ku luno Uganda erondeddwa, era nga Katonda ye mu byayogera nti tatandikidde mu baatamanyi, atandikidde mu baana be sekendi born we Uganda, naye atandikidde mu kanisa mwennyini agenda girongoosa. Kaakati ebyo bigambo byayogera omulundi guli omulamuzi yabiraba mu ntegeera ye ey'amateeka wano ku Chief Magistrates Court Entebbe nti bya kigu kya ddalu. Ye yagamba omuguwa ddalu era n'amugamba agende bamukebere omutwe. Kati ku mulundi guli twalina okudda nga 3 mulumu oluvannyuma lwa lepoota, wabula yaggyibwa Ekigo prison gy'abadde abira n'atwalibwa Ruzira ku Makishoni Bay gye nategeerako nti ye wali omusawo alina okukola lipooti. Kakati olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 14 lwe tuzze bamuleese. Luli baagaana okumuleeta ne bamuleka Ekigo, kati leero bamuleese. Wabula omulamuzi byayogedde bye naakawulirako byera bingenda okubazannyira wano biraga nti okusinziira ku musawo wa gavumenti byawandiise mbu oba obulwadde bwe bwalina ku mutwe kwegamba teyeebuulirira takakkana, asigala byayogera bye bimu. Okusinziira ku ekyo kigenda mutwalira obudde buwanvu okuwona nti era tali fiiti kuddizibwa mu kkooti. Ekyo mu lulimi olwangungu tagenda kuzzibwa mu kkooti mpaka ng'omusawo ye omusawo adeterminize nti kaakati wenjogerera kirabika anazzibwa mu kkooti. Bwe kityo bwe kiri. Kaakati nti omusango gwe gugenda determiningibwa minisita wa justice, era omulamuzi w'ekkooti eno yennyini wendi agambye nti kaakati omusango gwe agenda fayiro ye gisindika oba ewaani waliwo gwayogedde awo yabipapuleyingira nammwe mbuulira abamanyi amateeka. Kati oyo ayambe fayiro ya Pastor Muzaale okutuuka ku minisita alabe oba ono oba anaddizibwa mu kkooti oba yentaputa y'ebyo mbaddemu mu kkooti nga mbiwuliriza. Kino kitegeeza ki eri abagoberezi ba Kristo, ababulizi b'enjiri? Ebintu nga bwe nababuuza luli mu programu eyise, ebintu bye mutegeera mwoyo mutukuvu byabalaga, abantu b'ensi eno tebabitegeera, babiyita bya kigu kya ddalu. Kaakati enjiri mu nsumba ono gyazaabuulira nti nedda Bayibuli eyogera bw'eti ku mufuzi omubi, era omufuzi omubi enaamukola bw'eti oba enaamukola bw'eti. Ebitabo ebitukuvu byogera bwe biti ku mukulembeze yawuyitibwa, gamba okuyitibwa okubuulira enjiri mu kkanisa. Bw'obuulira enjiri mu kkanisa ate n'oluvannyuma sitaani n'akuyingiramu n'otandika okubuulira ebitakwatagana. Azze mu njiri gy'abadde abuulira eya New Revival ng'alaga nti abasumba ate be bali emabega w'okutta ekkanisa. Ebyo bibadde bigambo bingi, wabula ebigambo ebyasimbibwako essira wano
mu kwagala okumutuusa kweno embeera eriwo. Kyekisooka kyeyeeyita nti ye sniper commando. Ebigambo ebyo nga byasalibwamu abantu ba TikTok naye nga byali biggwayo nti nze ndi sniper commando obwakabaka bwa Katonda. Nzijukira nze badde mujjako interviews adagamba gavumenti ejja kukyuka awatali kuyiwa musaayi nga tewali na sasiri mulivuze. Ebigambo ebyo osobola okuddamu n'embibapuleyingira n'obibapuleyingira nti gavumenti eno etuusizza akaseera eveewo, obukulembeze obubi obutawuliriza abantu butuusizza akaseera bukole ki buveewo, naye nga tewali kuyiwa musaayi ng'ate tewali sasiri koze ki livuze. Kaakati ekigambo ekyo nti ndi sniper commando, bo baakoma ku sniper commando. Omusajja ono ebbanga lyonna azze yeeyita nalukalala w'obwakabaka bwa Katonda, mutabani wa Yesu Kristo. Wabulanga mu byokunsi ebyo bya mwoyo, mu byokunsi ava mu famire evaamu Jeno Kayanja. Jeno Kayanja mumujjukira mu Wembule era yagamba nga atandika Mwoyo Mutukuvu yamulaga nti nno omusaayi gwabakaabirira ogwo gwagibwa Jeno Kayanja mu Wembule ogwalimu abantu abataali babbi nti mulimu ebikyagenda bulungi, ye nga yakiwaako obujulizi. N'agamba nti Mukama yamujja mu busamize, bwe yamujja mu busamize n'amukkiriza abuulire enjiri. Bw'amukkiriza abuulire enjiri yamusaba asooke kwegayirira ku lw'omusaayi gwa famire yaabwe. Yali memba kubanga ono mutabani wa Paineto muzaale ava mu kikomuva Jeno Kayanja. Kakati eyo gye yava ebintu azze twogera ku bingi nnyo. Akatambi ak'okubiri ke katambi akoogerwako ng'agamba nti Rebecca Kadaga yaweebwa obutwa era wano bamubuuza obujulizi, ye bw'agamba nti Mwoyo Mutukuvu ayogera naye n'amugamba nti owaaye Rebecca Kadaga bakuwa obutwa, wabula ye bo bamubuuza nti yabijjawa era abimanyiiko ki. Ensonga enkulu zasinga okwogerako ze zino: obusiyazi, abasumba ababbi ng'ebibbo byabwe binene okusinga enneema gye bagaba. Balina ebibbo binene bisinga essaala ze basaba, okukwata abakazi, okusiba abantu nga tebabaleeteddwa makooti, ensonga nnyingi. Kati ze twasinga okussaamu ez'ebyobufuzi ze z'okugamba nti gavumenti eno etuuse okuvaako akaseera kaayo nti era yagibwako dda mu mwoyo wabula mu buliwo era akikkaatiriza, wabula bw'obitaputa ebigambo ebyo bigamba nti akaseera bwe kaliba katuuse. Akaseera bwe kaliba katuuse, entegera ya Mukama Katonda abasoma ekitabo ekitukuvu mugimanyi nti olunaku lumu mu maaso ga Mukama ekisobola okubeera emyaka 100, ate emyaka 100 mu maaso ga Mukama bisobola okubeera olunaku olumu oba eddakiika. Kakati mu ntaputa y'ebyogerwa simanyi awo omuntu aba bitapusa atya. So n'olwekyo kakati ffe mu byokunsi abatali ba mwoyo tugenda mu nkola ey'amateeka nga bwe nzize mbagamba yessaawa tutaputa ebintu bino nga bwe biri. Baloya nabafuna dda balindirira kuvunvubikibwa okuyingira mu musango. Kati mbakoowula mwenna mwegatte ku lutalo luno. Olutalo oluzzeemu okusiba omusumba luba lutalo against the church. Olutalo oluzzeemu okusiba omusumba avumirira ebisiyaga luba lutalo against eggwanga. Olutalo oluzzeemu okuvumirira omuntu avumirira okusibira abantu b'obwereere luba lutalo against the citizens. Olutalo oluzzeemu okusiba omuntu avumirira okusiba abantu mu bumenyi bw'amateeka luba lutalo against all of us the citizens. N'olwekyo mbakoowoola nange kati wendi nammwe nsaba mubeerewo, kubanga ekyogeddwa omulamuzi wano nti okusinziira kwa lipoota y'omusawo alaga nti Pastor Muzaale teyekkakkanyiza, teyeebuuliridde, ajja okugamba obulwadde bw'alina simanya biki disorder. Nja kumubazanyira mu kooti mu biwulire kati ebyo biki disorder ejja kutwala ekiseera, ye takyalina busobozi buwozesa musango guno, takyabulina yadde era kati abisindisewo omuntu abitwalire minisita ndowooza yanaaba n'obusobozi obuwonya obulwadde bw'okulemera ku nsonga. Ndowooza kyekyo kibadde yategeeza. So ensonga eno mbu yakutwalibwa minisita yaba agiditamininga. Kanve ku kooti saawa eno neyongereyo mu nkola endala zitwa tugendamu, nja kwongera okubabuulira ekigenda mu maaso. Oba weetaaga otukwatiako tuli ku 708855959 eya MTN eri 782 0782 057604. Kale katubeere nga tuva ku kooti ekyo kyekibaddewo ate tugende nja kwongera okubabuulira ebirala kambazanyire ebibadde munda mu kooti omulamuzi kwasinzidde okukola nga ebyo bye mbagambye. Bannayuganda wowe botazuukidde kibuuka y'abagamba nalubo teyazuukidde bwe
bwendowooza ku Uganda saasira omugenzi taata anti yafiira mu Luweero mu lutalo lw'abanyaanya ku kyalo Kapeekaawo ng'emmundu eseka obuteza taata we baagamwokyera ng'alwana n'olulensi kaali kaseera ka kacwano oba kanjiyita ensasage mu kalulu k'ekinaana obote nga yakakabba Museveni n'asituka n'abinnyonnyola bataata okugenda mu nsiko eruweeru bejjeko omujambuluno ebyabaawo nga bannayuganda tebeesazeemu abayeekera ne bawamba era obote n'afuluma ensi wabula ekyennyamiza ng'ono yafa ne bamuziika azuukidde ali Kampala baamulabye avuga dduluuni basimpaawo atalikaaba lulimu eyatambuliranga kaakati ali mu dduluuni asanjaga abantu ng'ente gavumenti zuukuka obota abantu abajjamu enjala era ne basse bawera tusaba obeeko kyokola atambulira mu dduluuni ate mukambwe ennyo ku luno tuli mu kutya okususe ebyaliwo bwe biddamu. There was to be a psychiatric evaluation of the accused to determine whether he is fit for prosecution. That is the last one. We have received the report on the same. When you're being addressed, you want to be addressed as Your Grace or His Grace is your name. When I address you, you want me to call you Your Grace or you are still His Grace? Your Grace or His Grace? Yes, but your name is His Grace Gordon Muzali. Yes. Okay, so His Grace is part of the name. Yes. Okay, now we're in receipt of a report from Dr. Hilary Irimasu. Dr. Hilary Irimasu examined you and determined that you're suffering from delusional disorder and anxiety disorders, and you are not fit to stand trial. And he determined that you need a very long time to be treated. So the conclusion is His Grace Gordon Muzali's diagnosis of a delusional disorder will be challenging to treat because of his frequent denial that he has any problem. He will therefore take longer than necessary to be fit to stand trial. He probably lacks criminal responsibility. So when that happens, we can the law that governs procedures in such situations is found in section 113 of the Magistrates Court Act. So the Minister of Justice is supposed to determine what happens with you. Minister of Justice, so we are going to forward your file to the Chief Registrar's office for further action. File to get forwarding office Chief Registrar. So the Chief Registrar is the one who will take the next steps to get the Minister of Justice to determine. Minister of Justice. Understand?
It is not the court now to determine what happens with you, but the Minister of Justice. Kati kooti si esalawo ekinaddidira minisita yalina osalawo. Because according to the psychiatrist, your treatment will take a very long time, so we want you to be in professional hands. Sinziira ku musawo, treatment yo yagambye nti yeetaaga ekiseera kinene nnyo okutereera okuwona. Embeera gy'olimu tosobola kuwulira musango ogw'ekika kino. So you will await the outcome of the decision of the Minister of Justice. Ogenda kulinda ekinaava ewa Minister of Justice. 130 MC. You will wait for the Minister to decide what to do. You are going for your file to the High Court. File tugenda gisindika mu kkooti enkulu. Ntale George William. Oleki mukama okusiima sirina kye ŋŋamba kuba nkizudde onjagala nnyo bambi nzaani weweesigaana ompa obukuumi bwo nzaani ng'ojjukira nange n'ompa omukisa nze eyali abuze eyali awabye amaanyi gonganga nyooma ndera ngagaya nga nnoonya kusanyuka njagala kuzigaba ezinsiiwa nga naate banyonya ku mukama nga bwe mbawulira ntabuka tombuulira ng'olwo ebyensi binvuga kikumi ku kinnakyo ng'essanyu lye nnina limala nga biri tondeetera naye